Yo, this is Rock Pantilla the danger Bweti tunatera batuviridemu awa ngeyatega ogw'ebyaya yes South Africa tukubye golo 2 ku naye nga bo abaana bazze beesaza obwambalo ndowooza olaba omukulu Baltazo okuva mu ggwanga lya Guinea bwagenze maaso kubanga ate yeefuga eggwanga lya Uganda bu t-shirt bubadde bujjuddeko ye kinankole kiki 10 ku 10 okitegeera ebigambo bya Charles so bannayuganda bo we batyo vibe ebeera waggulu wali wonna ebyo bitrendinga byebeekwata naye ng'akenge kabaddewo nnyo nnyini ddala kiriya wali wonna ate nga omukulu amanyiddwa nga Moses Magogo yazze n'ekyebbeeyi ky'eŋŋamba Anita Among era nga naye yeesaze ka t-shirt ku mulundi guno alina okubalaga nti yali mu kifinga oba mu kintu wabula nga yetujjidde yakutte $50,000 n'azuwa abasambi ba Uganda Cranes ng'omupiira tegunnatandika okusobola oba okubazzaamu amaanyi oba okubasiima naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Bad Black avudde n'agenda maaso kubanga ate ayongerezaako eddoboozi naganaye message zimpitiddeko naye ekituufu kiri nti ntuusa okulabula kwange eri mwana muwala amanyiddwa nga Pia Pounds siganye okwenda ku basajja abafumbo tubikola era tufunamu naye munnange mbadde nkusaba nti awo okutte vaawo abo abantu bakoowu omukyalo oyo gw'oyingirira mu koowu ayinza okuba nga naye yayingirira buyingirizi naye kyolina omumanya nti ate ye ayinza obutagumingiriza kumuyingirira batemu bajja kuyisaamu amasasi mu bufunze alabudde Pia Pounds abeere nga ate ava ku Magogo agende mu maaso kubanga akola ebirala oba afuneyo ku basajja baki abalala nti attamu ng'ayinza obutamubeerera mangu nga bw'alowooza bingi ebigenze mu maaso kubanga ate bibeerayo ku kisaawe olunaku olwaliro era nga abaana ekisaawe baakijjuza enkoko baagikutte mumwa naye nga aba South Africa nabo bayingiddewo mu sitayiro abaffe ne basooka ne babuwingamu kaawo ng'era bw'omanyi nti ng'olabye opponent wo naye gye biggweredde nga batuvuunise 2 ku Nyongera okujjukiza nti gye byatandikidde saakubuuzizzaako kansubire nti oli bulungi omulungi atumbudde ku PJ The News Anchor yes wonna w'osinzidde gye baliko gy'otuusizzaako engalo mu nyegenyege kyakutte dda omuro era nga bano batandise olunaku olw'eggulo wabula ng'ate baakukimaliriza ku lunaku ennaku z'omwezi nga 17 so ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga The Agent omukulu ku ssimu ggwanga lya Uganda naye bw'atyo yavudde n'agenda maaso kubanga ate asharinga story ye ey'ennaku ye story ey'okuba nti yafiirwako omwana first born we era ng'agamba nti omwana oyo yafa nga yakazaalibwa wabula ng'agamba mama we yazaala bulungi era n'asula nawo wabula aba akyali mu ddwaliro nga munnange musajja wataala eri yeeke gy'akoze shopping atandise okuba plans z'omwana munnange ne bamukubira akasimu nti omwana akoze ki afudde agamba nti ekintu ekyo kyamumenya amagulu ne gye buli eno takyerabiranga kyekimu kye kyatuuka ku mwana mulenzi amanyiddwa ng'ani Crystal Panda wadde nga ye yabeerawoko n'omwana oyo ennaku bwe zityo so kitalo nnyo kitalo ddala nakugamba nti gavumenti yes ngeri wamu n'eggwanga lya Saudi Arabia bwe batyo bali mu kaweefube okuba nga te bazza bannayuganda abadde basibwa mu makomero eyo abadde ku deportation era nga buli lukya wabaawo abatuuka weewaawo mu baatuse mwe muli mwana muwala ono ategerekeseko erya Silivia wabula ng'emboozi ye eyungula eziga anti ono yagenza okudda ng'ebigere byasirira n'engalo zaasirira ekyennaku yagenda mwaka guno gwennyini mu mwezi ogwokutaano wabula agamba nti yatandika okuwulira embeera gy'atategeera mu lubuto era bwe baamukebera ne bamutegeeza nga bw'alina obuyinja ku nsigo ne bamutegeeza nti bagenda kumukola ki kumulongoosa eyo gye baamutwala okumulongoosa agenda okudda engulu yesanga engalo n'ebigere byasidiira nga naye tamanyi ki kyamutuukako na guno gwaka era nga yembeera gy'alimu tasobola kutambula era nga abeera mu kagaali
So nno kino kikuwa kyakuyiga kigwe ali mu kiyumba nenga olina akalembereza nti munange yongera okwebaza Mungu kubanga abamu tebiba byangu nakamu nakatono ddala n'ekikumi ekiba kyabatwala tebakifuna ate ne bavaayo n'ennyimbe ezibafuukira akayinja oluusi n'okubakomyayo emagombe weewaawo ko akawuka ka Mukenenya mu ggwanga lyattu Uganda keeyongedde okubanga ate kasaasaana ku supiidi ya yiriyiri era nga abakugu bagenze maaso okubanga ate bakakasa nti kaweefube w'okukwalwanyisa yandibanga akendedde oluvannyuma lw'okubanga bategezeza nti abaregistarinze abapya nga bano bo bakakwatibwa akawuka bali emitwalo 308 omwaka guno bukyanga gutandika so ekyo kikulaga nti akawuka kali ku supiidi yayiriri naye nga ngira kwanga ate nkutuusako omukyala Munalwengo ngono hawa analysis yassa ku kawuka kana aka Mukenenya ku side eyiye era ne mu kitundu gyawangalira wali eri mu district eye Masaka abo bagamba nti bayogera ki empaka enjimiriza bumalirivu naye ekyewunyisa mu Buganda amasaza ga Buganda Lwengo twewangulidde ekirabo twakutte kyakubiri ku balina akawuka bakulu twakutte kyakumeka Masaka site nekwata kisooka bino byembagamba ndi kansala omutendeke abudabuda abantu abakoseddwa akawuka buli ali wana akawuka kakosezza obadde olaba neetala nfumba naye maama nga kennina kati bwendogera ebigambo ebyo taata leverandi abantu bwe tubabuulira amazima bagamba tulimba laba essente bwe baziwa namwandu onono naye namwandu namwandu aliyeyo waliko omukono tuwera kakati ate basemwandu barakalawusi 10 bakulu akawuka gye kali mbagambye mu masaza ga Buganda Lwengo twewangulidde ekifo kyakumeka Masaka site kya lubereberye Lyantonde kyakusatu Nakayije kaveeyo banange kyakuna Kalungu kyakutaano ennaku ennyo ne bagamba akawuka keegiriisa mu baana b'amasomero okuva ku myaka 13 okoma ku myaka 28 buli alina omwana emyaka egyo weka 2 abaana baffe kati bawummudde ne baba badda mu masomero mubagamba mwana wange gina naye tofuna olubuto muli batemu omwana mubuulire nti bwe wegatta n'omusajja agenda kufuna ebintu bibiri sirimu oba olubuto akawuka kawona kati wamaze mbadde nako emyaka 25 bukyantegera tigaira tekawona naye omwana azaala omwana naddayo n'asoma abaana bamwe mubatiisa mbuto mu kifo ky'okubabulira ekituufu sirimu gyali aluma atatta nze mwami wange yafa mu 2 ebinyenkya ng'awezayo emyaka gy'emagombe 25 wamma taata barakallahu fiikum koze ssente mu kawuka ndikwala ali bannange ndikwala viizi era ensawo nazze maama bwe yankubira nti maama afudde neŋŋenda naye ng'empeka enjajjimira ku 2 yambikira M15 n'engiteeka mu nsawo bwe natuuka ne mmala okukaba ne mugamba amazzi giriwo empeka emmala ojjimira ssaawa 2 nze njimira obujjanjabi mbufunira mu kitongole kya Taso Masaka mu Uganda senta ziri 11 tulina Uganda kaya tuyina naye Taso akagambo kagamba mirempeko otaso obulamu bwo naye nga nyongera okujjukiza nti mu ggwanga lyonna yo district ey'Embalala ekwata kisooka okuba n'akawuka aka Mukenenya so nga ate bo abantu 5 balumiziddwa bya nsusso abalala 8 ne babukawo n'ebisago ebitonotono mu kabenje akagudde ku luguudo lwa Entebbe Expressway lole ya kampuni ya Coca-Cola Beverages Uganda bw'etumiraganye ne taxi ya kampuni ya Fly Express kilomita 4 ekajja nsinga odda Busega okitegeera naye ng'ekireeseewo akabenje kano kigambibwa nti ababiri bano badde bavuga ndima so nga ate omu abadde ayagala kuyisa munne naye nga ate abadde ayisiza ku mukono omukyamu Oluvannyuma lw'okwogerako ne bannayuganda okusingira ddala bannakawempe omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Segirinya embeera yeeyongedde okuba nga ate eyononeka era nga wenjogera musajja wattu yazzeeyo dda ku ndiri bambi tusabye Saara era nga twongera okusaba Mungu abeere nga ate akutunulamu omulundi ogwokubiri deserve another chance omusajja ono bambi yayiirawo nnyo bannayuganda omubiri yali atandise okulaakulanya abantu b'ekawempe ku supiidi eyayiriiri naye ate ne wenjogera bye yali atandiseewo ng'eddwaliro byonna kati
tebikyalabwako naye ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Sami Oward Mighty Family naye agava mu kkomera si malungi gagamba nti ono yalwalidde mu kkomera era nga embeera ye naye si nnungi. Bukyanga abazadde baddukira mu mbuga z'amateeka oba ku poliisi oluvannyuma lw'abaana baabwe okubanga tebabuzibwawo ate n'oluusi ne batabalaba. Ku mulundi guno poliisi eriko abaana beeranga oluvannyuma lw'okubanga tebaalondebwa ne baba batwalira ennaku z'omwezi nga 10 Novemba omwezi guno gwennyini era si 15 awo naye nga munange poliisi Kawempe etubidde n'abaana 3 abatamanyikiddwako bazadde baabwe era nga baalondebwa bazira kisa aba batwala ku poliisi. Kubano kuliko Asuman tulinawo ow'emyaka 3, kuliko Shan Kankunda ow'emyaka 3 ne Riziki Kalungi. So abazadde mwesuuliddeyo gwa nagamba abaana ne babula ennaku ezo zonna babalonda bwayise wano bali wali Kawempe ku poliisi. Kitegeeza baali tebannaba kubanga ate bagenda wala bwe munaavaawo nti ate omwana wange mugende ku poliisi mugyeyo abaana mulekere n'obulagajjavu. Weewaawo bo abakozi okuva mu Victoria Nail Plastics Limited wali eri Enjeru mu district ey'Ebuyukwe beekumyemu ogutaka bwe batyo ne beekalakasa oluvannyuma lwa State Minister owa Office ya Vice President Diana Mutasingwa okubanga ate agenda maaso okutoowa order baggalewo kampuni eno oluvannyuma lw'okuba nti ebadde egenda maaso okwonona obutonde naddala amazzi oluvannyuma lw'ebigivaamu okubanga biggwera mu mazzi agagyetoolodde. Kyagamba nti si kirungi era bw'ati alagidde kampuni eno nga ate eggalwawo kakati nabo abafunayo ekyokulya abafunayo 10 bwe batyo bagenda maaso okuba nga ate beekalakasa bambi. Jebukeredde nga President w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo kubanga ate ategeeza eggwanga nga Uganda Police Force n'amagye bebeeyiye oba bwe bayiye abasajja baabwe okubalemesa okukola olukuŋŋaana olubadde lulina okubanga ate lubeera mu district ey'e Nakasongola olunaku olwaleero nga bano bagamba nti olunaku lw'eggulo mu district ey'e Buyikwe tebagenze maaso kubanga ate bagoberera ebiragiro byabwe oba amateeka gaabwe. Ategeezezza nti bayiye abasirikale ku nguudo zonna ezoolekera Nakasongola ne babanga ate tebabakkiriza kuyingirawo. Era kubanga kutuusaako omukulu amanyiddwa nga Wayiso Mufumira ng'agenda maaso kubanga ate akonnyonnyola ku nsonga eno. Babadde balina okutya kubanga bw'osindika omuntu mu lusaalu ate n'akomawo n'amakungula gwe naawe otandika okwewuunya nti alimisa nkumbi kikaaki. So wabaddewo okutya nakyemalira twasooka ne tulanga nti tugenda abiimu naali ekyeggulo nti eyo gye bagenze tebajja sangayo bantu. Naye abatanaba kuzuukuka ne bamugamba nti owaaye batuuse naye nga bangi ne bakola byonna bye mwalaba mu abiimu buteerere abiimu yonna ne twogera nayo era nga bonna balinze enkyukakyuka. Ne badaagadaaga ne Kamuli batuyisiza Gold Kamuli Road oluguudo olyo tibiboolibooli naye era nga abantu gye bali mujjukiro litiniye ne bagamba n'abasoga bakyali kuki kumulamwa ne bagamba katubalinde Soloti bamala ennaku nga 6 esijajja kubabuulira ekisooka pulogulaamu yaffe bamala naye emyezi egi nga balaba luguudo ngeri gye bagenda kutulemesaamu wano tunaateekawa wano tunaateekawa wano tunaateekawa. Ebuyukwe bakedde ku makya ne batugaana okuyita gye tulina okukola ki ne batusindika eri etaba mmotoka mwena mwayiseyo mwalabye ne tulaga empisa tewabadde jaamu wa traffic okujjako nga Nubian wagambye traffic yaleeteddwa poliisi. Kakati mulabye olwaleero Nakasongola balabye oluguudo lwonna nga tebalina we bagenda kutuziyiza kubanga luli lutya olega otya basuze bali ku ekyo paka nakyemalya babagambye nti nange nkoze eki ntendewaliddwa. So ekyo tubadde tukisuubira naye ffe tetugambye nti tutidde tugenda kuddamu tuwaye mukuba twagala tubawerekera omubbi omwerekera paka kuki ffe twongere okuzimba amaanyi okuzimba obusobozi akacokolo tujja kajjako.
Ebyavudde mu kulonda mu district ey'Ekisolo Woman MP omukyala amanyiddwa nga Akifeeza Grace Ngabirano ye yagenze maaso okubanga ate alangirirwanga omuwanguzi era ngono yabadde independent wabula ngono yaddiriddwako omukyala owa National Resistance Movement amanyiddwa nga Rose Kabagenye awo nno ne balyoka bazzaako ow'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Sultana Salim ye yagenze maaso okubanga ate akwata ekyokusatu okusinziira ku byavudde mu kulonda mu district ey'Ekisolo. Amangu ddala ng'omukyala amanyiddwa nga Prima Kadashi yakavaayo kubanga ate alangiriranga restaurant ye emanyiddwa nga Prima Lusania nti yaweddewo oba yavuddewo permanently olutalo baluseewo wakati we ne taata w'abaana omukulu amanyiddwa nga Jostede yavuddeyo n'agamba nti ekisooka kya byonna omuntu okera ku makya n'otandika okunywa enjaga ng'ate okimanyi nti olina abaana ke kabonero akalaga nti olina kyemalira oba tofuddeeyo eri baana bo n'agamba okera otya ku makya n'otandika okunywa enjaga oba n'okozesa drugs okutuuka mu rehab ng'okimanyi olina abaana ddala n'amuvuma nti kumanyoko even n'atakomaawo n'avaayo n'agamba nti nze ng'omuntu sejjusa lwa bikolwa byange okitegeera era nze mmanyi bye nayogera ne bye njogera era nsigala mbiyimirirako n'agamba at least ofa n'obeera mufu ddala okubeera awo ng'oli kintuntu tongasa ng'oli taata atagasa jjukira yamusabidde okufa waliwo awo ka screenshot akagenze maaso okuba nga tekatambula nga mulimu message ze yabadde agezaako okuba nga ate ayogerezeganya n'omukulu amanyiddwa nga Jostede wabula ng'omwo mwennyini Jostede omukyalo ono mwe yamutegeereza nti singa ofa n'ovaawo kubanga Jostede yadde agezaako okuba nga amusaba ku baana nti ayagala kubeerako nabo n'amutegeeza nti gwe ngaani awo nno olutalo ne tandika okuba nga lukwajja. Ba social media in-laws bamukalakaseemu awo era nga bangi bamugambye nti awulira bubi kubanga Jostede alinaani ne Hindu n'avaayo n'abanukula nti era mwabagenda maaso okubanga muwoza nti bino byonna weebiri because of Hindu nyo naga kino nkyogerako era nkyogerako omulundi ogusembayo nze ekisa kyokka wenyiza okubanga ate nkijja ku musajja oyo omunyi w'enjaga kwe kuba nti munange tulina abaana naye ngezezzaako okubanga ate nkirealizinga nti gyenkoma okubeera omugonvu ng'olujegere gyali ate gyakoma okubanga angwirako eddalu okitegeera tekirina kye kinyambye wabula okubanga obulamu bwange busaanawo buli lukya at least neebakamu n'embwa engwiya eddalu oba eyagwa eddalu temuddamu kuntekako munyi wanjaga oyo kubanga muri munda kinzita kimmalawo oba okiwulidde so in short agezaako okutulaga nti byonna weebiri naye Jostede yandibadde takeera ku makya n'atandika kukozesa drugs ng'ate akimanyi nti alina abaana abagenda okubanga ate bamulabirako nga taata ate era mukadde ke kamu abamwetaaga nga taata mu byonna alaga nti ekikisinga okubanga ate kimuluma kubanga agamba nti olwekyo kiyakeera ku makya n'asalawo Jostede ye nga Prima kimuyisiza mu bingi era ng'obulamu bwe alabira ddala nga busaanawo. Abazze mutambula waneno ne Pijahias mujjukira wena batussaako eggulira mwana muwala amanyiddwa nga Shera Gashumba nga bw'alina interest mu mukulu amanyiddwa nga Afiki Gaza ng'agamba nti omuyaayo ono amuyimbira bulungi era nga ali willing okuba nga amuwa connections n'abanene okuva mu ggwanga eri Nigeria n'amawanga amalala oba oli awo asobole okuba nga te atumbula music we ng'agamba nti omuyaayo akikuba wakabi era yamusuubiza bingi okitegeera kakati no Afiki Gaza yavudde n'agenda maaso okuba nga te ategeeza nti omukyala yamusuubiza mpewo byonna bye yamusuubizanga abanene bye yamusuubizanga omuconnectingako poteya talina wadde n'omu gwe yali alabyeko n'amasimu ge takwata kakati ne yeebuuza in the very first place lwaki yamusuubiza ekintu ekyo kiruma simanyi oba nammwe bwe kityo bwe kibaluma naye Afiki Gaza kyagezako okugera kitegeera teri kirumanga muntu kusuubiza ate munange n'akuleka mu bbanga nga ye yakusuubiza anyways ngenda kubaga ate neeyongerayo Kumukulu Kimenke yasa omukulu ono bangi ababuzeeko wabula nga twasembye omulaba ng'emmotoka yagipanguludde ngera bw'omanyi ebintu bye agipangula yonna mu maaso emabega n'esigala ng'egiginadde bweti ate n'akulaga nti yagitambuza naye ng'eyo si ensoga enkulu lwaki enzize omukyala amanyidde eyayita Masolo Queen mumumanyi bulungi naddala ku mukutu ogwa TikTok yavaayo n'alangirira eggwanga lyonna ng'omukulu ono bwe yamutikka ettu lyamugema era mbw ali lubuto lwa Alien Skin okitegeera era n'agamba nti Alien Skin yamutunulamu ng'alaba bwe bafaanaganye embeera ekibanda munne yayinza okumutegera yayinza okumusobola kwe kusalawo kubanga ate amweripako ne bakola ebya Julayina kakati n'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangu bifulufiga yavudde n'agenda maaso okubanga ate ayisa mwona eggaali jjukira mbu ye Fango ni Maaza yayisizza mwona eggaali n'amuwemula we mulati
namubuuza ani ayinza okumwegattako ani ayinza okumulya nga bwali bw'atyo olutalo luli eyo Sematalo. Kamera zanoonyeza ku mukyala amanyiddwa nga Teddy Naluswa Bujingo. Jjukira nti ono yamma Bujingo divorce erya Bujingo likyaliko. Munnange bw'atyo n'agamba nti ye Mukama yamulwanira entalo ze era agamba mbu ye ne bwe bamuvuma ne bakola ki tatera ekigambo ekyo kye yakozesezza tatera kuvaayo kwanukula okitegeera ekyolumu avaayo naye tatera kuvaayo nayanukula lwansonga nti Mukama Katonda yakola ki yamulwanira entalo ze naye ngagenda kuba nga temba tussako mwana muwala yavudde nagenda maaso okuba nga ate asimbula essaala egende wa Bujingo okugambye Bujingo okuva lwe yasabye abasabi bakyeyongera endiga mpitirivu wano ezisaba essaala eyolekera ew'omusumba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayi Mukama Katonda w'Abannayuganda gwali ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa gwatagulwa ssente taata nkuleetedde gumu kitundu ogutunulemu olabe. Mukama akusaba ono Bujingo Mukama yagambye mbufe abamwogerako emirambo giremenga okuva mu nyumba zaffe. Mukama taata nange nkusaba olubuto lwa Suzani Makula ruvengamu emirambo buli kiseera taata. Buli kaana kazaala murambo, buli kaana kazaala murambo, buli kaana kazaala murambo. Amayasha ge gateekemu ekituli Mukama. Buli musajja agayingira kansa, buli musajja agayingira kansa taata. Bujingo ku buchwende bweteekako ekirwadde Mukama buli lwakitunulako bw'ati nga yejjusa olunaku lwe yasemberera Museveni taata. Tusaba Mukama gwatalya nguzi. Bujingo ono baako ekirwadde ky'omukuba ku buchwende buno gajja eno n'ateeka eri. Mukama obukuba ebbalaayi nga buli mukazi abutunulako. Mufuure ekikolimo buli omu amwenyinyale, enswera zimwenyinyale, envunyu zimwenyinyale, buli kimu kimwenyinyale afuuke ekikolimo ku nsi. Mukama omulambo gwa Richard tegwebaka yonna gye guli omwoyo gwe guyitewo gulwanirira abaana be kubanga taata naawe ebiri mu nsi obiraba gwali ku sayidi y'abantu taata. Ebigenda mu maaso buli kimu okiraba. Pulaani z'abasajja bano taata zikubemu omuliro obakubemu bbomu bafe nga bawuuzuuma bafe nga baleekaana bafe mu nfe mbi taata. Ekyo kibeere kyakulabirako eri buli mufuzi yenna anajjanga okufuga Bannayuganda ajjukire kino ekyaliwo taata ky'ogenda okukola. Mukama nkusaba gwateebaka kabaka w'abakabaka Bujingo ono mukoleko taata. Musuure eddalu tulabe ku buchwende bwobwo bwateekamu Makula n'abanga omusira talina magezi. Mukama tulabe bwe bufaanana bwe tuzaala abaana nga babuyina bwe bubanga si busale Mukama abaana baffe tutandika obubasala. Bwe bubanga ekyamazima nga busale abaana baffe tubaleke taata gwe kubanga nkimanyi Bujingo alabika si musale Mukama. Naye nkusaba musuure eddalu tulabe ku buchwende bwowe nga bubufaanana taata. Obwo bwamanyirirako Bannayuganda n'abavuma ne mukyala we. Obakuba ekikolimo embuto za Suzani Makula zibe nga zivaamu mirambo gyokka gyokka. Basuule ekirwadde ky'okuwunya nga tewali asobola kubasemberera nga n'enswera zennyini zitya ekivundu ekibaliko. Amen.
Olunaku olwaleero birthday ya baby girl amanyiddwa nga Natasha Gloria Ampere yes era ngono asomera wali eri ku Kingston High School Kawempe ali mu form 2 yes mama avuddeyo ng'agamba nti munange akwagala nnyo kamami era nga akwagaliza bisinga byerere ayagala oveemu omwana omwetowaze omukakkamu ate ayina empisa ezisukulumye agamba nti ayagala omwana we ayitimuke ebirungi ebyerere bimuyiikire nga tebikoma maama eyakuzaala agamba nti akwagala nnyo era ng'agamba nti happy birthday darling okiwulidde munange twala obubaka bwa maama nga kintu kikulu nnyo manyi ka adolescence katuuse naye wuliriza ebigambo bye mami bikubeere nga mu mattu weewaawo ogenda kuba gatemba tosako omwana mulezi amanyiddwa nga penge yasa abamunyumirwa kabina ku ddongo terera buterezi ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate awa analysis ye ku nsonga z'omukyala amanyiddwa nga Carol Nantongo yo namba tuusizaako mu video yo yesterday biki ebyagenze maaso okuba nga ate bibaawo mwasobodde okuba nga ate mu biraba press conference ayinayo ki concert yavuddeyo n'agenda maaso okubako byakyogerako ate ngera mukadde ke kamu yayogedde ku nsonga za Prima Kadash bombi yabagasse lumu okitegeera beating one bird with beating two birds with one stone okiwulidde ekintu ekyo Kalo Nantongo ngulabye okaaba ogamba ekivulu kyo si gwo kyeseredde ndaba ekivulu gwo kyeseredde tokaabanga maziga ng'ogenda ku kivulu banga olinayo pati ate wandikaabidde wali ng'abantu bazze bangi n'olaga okusanyuka ate gali gwo kiseze busezi ate ozza otambulira mu ttayiki w'okwekaabya simanyi lwaki olikyaliwa n'emesegi wagikema gimpereza ku kiddingo mpa akayimba kakapya ne fulaayi zigwe nkubuulira amazima sirimba naye sitegerawo kyoyagala nnyo kaaba leema weyayise kenzo wano mu kivulu kya David bitalwa ku by'omulanga ate oswaza kyaffe embi wankubira essimu ng'okaaba ng'era leema jasika ogera ku kigambo taata amaalo mu taata amaalo ali mu bawagizi kyakkaabiza ate njoga atya tuli babiri n'ababiri nategedde gwe badde otegeza badde Yasini ne Yasini niye mugumuku ne gwe weekaabya nnyo ate naye kirala we bayanjulanya mutoolo wagenda oli nnyo omuvule waggulu eyo ku muti n'obeere n'okuba omulanga nti bandose baali tebakuloze baali banjudde nyamutoolo ne just oli so emotion nekeneza ku maziga naye nsiime nnyo okulaba ng'olina mukwano gwe wozze n'ogamba nti omwebaza okuba nti yakubeerera naye mugulire ku ngatte engato zibadde zo zirabika bubi mukwano gwe alabika bubi kulese mu kamera ate ogenze n'oyokya n'ogamba nti kati wavuga emmotoka wandirinzeeko ovuga emmotoka lisi wandibadde omuteerawo omudaala gw'ennyama oba ogwa kutunda tugambe ob'ennyanja mukwano gwe alabika ng'awusigawo naye nga gwolinga start nga ogambe yonna yonna you are who you are because of her engato gy'abadde ayambadde ogireka ku sigiri ebadde esaanuuka naye gwe ogamba oli sita ovuga emmotoka nkimanyi ogambye olina sente z'olinda ombwako kyewamukolera naye ate wandibadde tovuga mmotoka ndibadde obaako kyewamukolera naye ze ngamba maziga gakuseze ate n'ebyennaku zino olina okubuulira abantu owagira ki kuba omusajja gw'osinga okwagalayo wa NRM Mine Federation ne gwe owagira ki tujje mubuulira tutegedde yatula enkya owagira ki NRM oba NUP tujje mu maaso gwe nkutadde Prima Kadash nati ndi mu kuyita mu zi video z'abantu Prima Kadash agaddeyo lusaniya ani abadde ali ayo Prima mpulira nti to all my esteemed customers njagazidde bategeeza nti tugadde official ani abadde ali ayo Prima ekintu ky'okuba munnange kino oyinza okuba ng'okikuba kuba nti tomanyi kati kankubuulire banne abakikuba balina bye bakusinza ebitabo bibulamu appearance oli mumpi nnyo olina okuba ng'ositukamu afazali gendako eChina eyo gy'osiiba bawo gye yatugamba bakusike ku magumbo wanvubwemukko kabode kafuumu bashira gashumba abafabira bazali boyagala okuimitating ebyabwe kiralamu sinzo sisubira ngo osobola okola statement mu luzungu nga simpadike enkondo ne spanning for edakiika 5 ate n'ekirala just on yasinza okukuleetera obuzibu wamukkiriza oba wagaana okumubuulirira ntalinayo kyabyewaabwe emakindi balinayo akasabo ke yayokya nayingira obusiraamu kuba basheeka bamugamba mugenda oyokya amasiriki nayokya amashiriki ayingira obusiraamu n'okuva jostedde we yayingira obusiraamu nayokya ebintu bya jjajjaawe taddanga ngulu lero eddalu lye yagwa kati otegere taata w'abaana agwa eddalu banatera mulaba katwe nga alya kalooli oddusa omansiza bizinesi ogiggaddewo ogamba mbu ogenda kukola birala obirwa byogenda okukola ani yagamba nti no kale tukitegedde to always team the customers ne tebawulidde kuba tebaliyo so business ogiggaddewo egenda kudda mu kino kandi kwakulu Prima influencer kikyo influencinga tosobola ku influencinga kanyonyi kulinnyira kayiibwa
Icho influencing mwa. Nepo kwogera ko muganda tutira bya kola. Gwe munnaye gwe wepani weko kuutiriza wonna woli. So nze balenda kugamba ekintu kimu Prima. To all extremely customers tebaliyo era tebawulidde naye mbadde nkusaba weeyambe. Kwanza manyo biggest achievement kusimbira nono omusajja ali aseko kesatu Big Mo. Simanyi Medimo. Kupote yali yo life inakulaba kubaba ba Medimo nga wepalawuda de Medimo. That is your biggest achievement. Okuzala mu Just Steady eyakusala. Just Steady do mukazi gwazala mu ligobaita Hindu mwenda mukaba maziga. Mwafuna pulukenge nywenjaga. Yayoche sabo yagweddalu. Odanga muno gambo wasiza sister. Bazwena bababyo zabali mwebyo. Basajja babwe tebaliyo mwebyo nja kufaana ziwena wagwa ku pulukenge Just Steady. Nayo sabo lya kitaawe. Yagweddalu tali dangulu. Abana bagabire Lwasa. Kana tegwa okudde engulu mbwana bagabire Lwasa. So kibinyo okubanga ogaddewo n'okujja kongo na zesse uzoba dojjamu n'amagoba. Emmere wandibanga obadde kwateneno yakyogerako eno no Galaxy yagambye alite sefuli ezasinga. Kati percent simu nja kudda. Kamaro kola ku research nja kudda. Nja kudda. Nenyogera okujjukiza nti for airport pickup n'okusurprisinga abagarabo mukwano jangu mu box yange sweetheart. Yes, RNP at your services wetuli okubanga ate tubikumaliranga ku bbeeyi ensaamusaamu weewaawo ngenda kubanga ate mbasibuza nature ngenda kubatuusaako olusozi olwatambudde oba olwasenguse bwe zityo bwe zikulukuta ne zitta abantu ne zonoona emmere yaabwe koza abamu bazirimamu emmere abantu beeyonga Kabaale Bududa balina omuze ogulima ku nsozi ezo kubanga zibawangaaliramu. Kakati bwe zikulukuta bwe zigenda n'emmere yaabwe ne zisaanyawo amayumba gaabwe okitegeera nature emanyi okwekyanga ate nkutuseeko n'omugga ogwasenguka jjujjuzi wano okitegeera gwatambula ekiddo ne kitambula nekisenguka wabulanga ate bo abakiriranyewo balabye nga opportunity badde yamanyi cause kibadde kyakwata ebbanga ddene bwe kyesengudde kyennyini ne kyetwala ne bagamba nti saawa yakola ki yakukola nsimbi kukwata ku byennyanja kukisiika kukirya wali wonna era ne babakoola mu ngeri efaanako bwetyo kuweereza mbadde PJ. Thank you for okubanga ate ogyekumiddeko mwenna mbatumiddeko gye musinzidde mubeere bulungi mweraba. Tikiridde Mukama yeebale kikyo kigende Nama Mukama Tegira
guys mjebaleko ye mayanja we yasenguka yatulekedde beach twelira ku kyenyanja wano abadde babuuza Mityana Road waliwo ababuuziza opposite ne TT Garden. Yes, ni wakati wa TT Garden kati fe tuli ku beach ebyennyanja bijja direct wano tulya kiri fresh namukitegeera ekintu ekyo abamu bagambye bweza bwajjajja bayanja bw'abaana abalongo nice.